Alright, abali kusakata vibes bambita DJ Senior B the Remix Wizard okuleetera ensonga zonna nga wazeetaaga wano. Ate maanyi ga mugonga ku kamera abeera ebintu abikwasaganya omusajja yeekolera erinnya dawe kuva mu mugongo paka ensonga ate mu abakyala n'abeepikira maanyi ga mugongo kikyamu mbawoninga temukigezaako mukiviireko ddala oyo omusajja Dangerous News bad company kyolina omumanya but anyway tuli wano eno ku Bulange wano we bayita batya? Wano tuli mu bimuli bya Bulange. Ebimuli bya Bulange. Wabeene. Wabeene. Saabasajja. Cuucu. Magulu Nyondo. Lukoma Nantawetwa. Semanda agatema embazzi. Wano we tuli. Oyagala linnya ddala? Leeta amanya gendo teka kayimba ka Mathias walukaga bakayita amanya ga Kabaka. Sendesebwa Mathias. 7 Mpozi Kabaka yamuseema. Omu ku basabe tulina mu ggwanga buno. Walukaga basa. Abasamanyiko babiri kati Mathias walukaga ne Misa Kisemakula. Okola ki ku Bulange? Ndi ku mulimo ndi wano onsanze wenkola. Abatulaba ono gutulina bamuyita Mbazira Tone. Ate bamuyita yenze Mbazira Tone. Tulina Mbazira Tone. Ogaba muyita. Tewanayita mwezi. Obanga naliro gambo aka. Tulina aka empozi. Nyandi binali newala. Nze yenze Mbazira Tone just. Tewanayita mwezi nga tumaze omufunano kusakata vibes. Neera tukomye ojja kwebuza lwaki tukomyewo. Njagazaaki. Abantu gye bali banja boku interviewinga nze njagazaaki. Oli w'amaanyi. Ebango terikumenya? Ndeka ngadde nnyo ndirinanze mpita siri wali wanika nnyo olimba temuli kabango kamu mweliri temuli twasemba okutyaza kusakata vibes ng'oli ku Radio 4 kati okuuma Kabaka ndi wabeena ate beene bamukuba obwami bwakuwa obwami oba olina kusiima kuyisa ngalo mu maaso ne weebaza bwasiima ye n'akuwa goba olina kuyisa ngalo mu maaso wava ku Radio 4 navaayo gwe muli muto guwangaala twakakulaba mwezi 3 olwakumala probation noddukayo now of course si olwamala probation era saaliko ku probation ebbanga lyenkoledde omulimu guno sikyasobola kukolera ku probation olimba aya nena wayo ku probation bakikyusa mu ennaku zino tekikyali probation balina kye bakiita bano abasoma nga basoma bye banaakola bakola ki internship sokolinde bukati kyogamba mbu nali ku internship kyoyogedde kigende kigwe Bulaaya abasajja balina engeri ebagira nagamba kati twagala tukutereezeemu naye jangu ogigire wano tukutereezeemu ng'olabako byogenda okukola nga bantererezawa ku Radio 4 badde nsaba tukole interview okukola tubireke kubanga omusajja yava Masaka ku Radio Buddu najja ku Radio 4 saawa eno etwogera tuli wano Bulange akolera ku CBS ki ate CBS zibadde enjawulo just kasobola ya CBS by the way radio teri kijinyonnyola era tugeze nga wabaddeyo ekigezo bazaawula waliwo Manduso n'etali uliriza emu ya bujjajja emu Manduso naye nga zombi ki CBS kati nze nkolerawa ku CBS ezigenda okolera ku zombi tugende mu masandi nagambye beene bwasiima n'akuwa togira gwe wagamba nti genda gira wano ng'ogenda oseesa mbuseesa okitegeera oli musajja w'amaanyi siri Ssaabasajja Kabaka tatera kusiima era bw'asiima nga bw'ogambye olina okweyisa omukono mu maaso of course bw'asiima n'akuwa obukulu n'agamba jangu ompeereze nga naawe ositukiramu ate oba otandika okwesisigiriza kuba kwaki wali osabye ku CBS oba bakwita bwezi bankowoola lekerawo kati wali e Masaka tuddeyo e Masaka wali n'ekirooto ekyokola ku CBS kakati CBS omanyi lwaki nkubuza ekibuuzo ekyo okimanyi CBS
Sinakindi yemu ku radio ezisinga wano mu Uganda. Yemu Ngambe Sinakindi kalekeko. Nako tokateekako gamba yesinga, of course yesinga. Kakati gwe kyoba omanyi ffe twakula mu Bwongo tumanyi nti omuntu asomye nnyo okusoma n'omalayo kasita otuuke Makerere. Eyo yali entegeera yaffe okuva edda nedda. Ate era nakati bwe kiri oli wegambuga nti nze ndiwe Makerere. Oyo yasoma n'amalayo. Okitegeera tukirogera njogera oyo we Makerere. Kakati CBS ye Makerere ya zi radio. Okitegedde CBS ye Makerere ya zi radio. Tekisaana nakubaganyako birowoozo era tukiveeko. Tewali tuwadde ensonga. Radio Ssaabasajja. Kale kiwedde. Okyakubaganya ebirowoozo. Nedda ssebo. Wali okiroota? Of course kati okujjako omuntu nga bamuzaala mu gy'ataano naye kati ffenna abazze ku mulembe kati okutandika kati ffe ab'omu-87 otutandikidde okutegeera nga CBS weeri. Tono oli wa 87? Nze ndi wa 87. Kati generation siri muto. Ayi saagala olemere ku bintu ebyo waye ndi kivubuka kito. Nfaanana nsingako just omwaka gumu. Kale kakati ffenna abali mu generation eyo okutandikira awo. Naddala ng'oli mu media. Oli ali kugamba mbu teyeegomba okukolera ku CBS ali baakulimba. Mpozi nga wa mu gy'ataano eyo. Naye wa generation yaffe bonna abo okutandika mu 8 ku ddeno waggulu. Of course yali yayitaza okukolerako wa Ssaabasajja. Njawulo ki eri mu radio zino ze wakakoleramu kati zifuuse nnya? Wali eri gye wasookera? Kati enjawulo otegeeza ki? Enjawulo mu ki azin? Enjawulo mu services, enjawulo mu experience ng'omuntu. Kiri bwe kiti gwe kyoba omanya nti ffenna mu bulamu muno olwaleero tunoonya kisinga. Okitegeera ova ku guudu nodda ku beta n'ogenda ku best. Okitegeera kati gwe kyoba omanya nti buli emu erina kyesinga nti wasooka fine waali walungi nodda olowooza nti wakola ki wasingako n'ogenda ate kukisingirako ddala. Siwaliwo nnyo njawulo gye ngenda kunnyonnyola nti akati okusinziira kuba of course ogenda wekanganga ebintu byonna bitukozesa byebimu ebyuma radio gundi byekozesa osanga neno byekozesa just byawula bwawuzibika naye egera okulanga emikolo gyonna egikolwayo gye gimu kikubanja okwetegekera sho kikubanja okukola sho ennungi byonna buli omu kyanoonya naye ekifaananyi ekyawamu nti tusigala tunoonya kisingako. Alright. Kati tugenda tandika interview eri serious awo tubadde just tukola ka introduction. Bapita DJ Senior B ne Manyi ga Mugongo kamera. Tetunnaba. Wenjagala okumanya. Olwo tunatandikira nga sikooye. Tosobola koowa. Omuntu oyo mukama wange bamuyita Godfrey Malebusuulwa. Egola byayitawo mu motoka atukubidde jambo. Godfrey Malebusuulwa yakulira ekitongole ky'amawulire ku radio za Ssaabasajja. Okola n'abasajja b'amaanyi bannange. Kitegeeza nawe oli w'amaanyi. Genda ku interview yakuleese ebyo bireke. Omuntu okufuuka nga ggwe alina kukola ki? Okufuuka nga nze ndi ki? Maziratoni. Anti kati tewaliyo mulala agenda kufuuka Mbaziratoni. Of course buli omu alina olugendo lwe. Okitegeera? Naye bw'oba otegeeza omuntu okubeera mu mulimu guno n'agukola n'amatiza kyoba kyotegeeza mbadde ngamba nga ggwe bw'omatiza. Kozi nze matiza nze sinaba kumatiza of course nange nkyalina bye neetaaga nga bw'omanyi nti tewali lunaku lulikya nga bw'olyaga nti we shall die complaining. Tewali lunaku lukyalo litukaloga nti kati kiweddeyo nkimaze nno wabula buli kadde tusigala tunoonya kisingako naye omuntu ayagala okukwasaganya ekintu kino mu nkwasaganya entuufu nze ndowooza kusooka kyagala bw'osooka n'okyagala n'ofaayo obwagazi bwe buleeta okuwaayo obudde okuyiga n'oyiga ekyo nkyogedde ebbanga lyonna lye mumaze ku muzindaalo okulwana okuyiga omulimu gw'okola kintu kikulu nnyo bw'ogwagala kireeta obwagazi obwo n'owaayo obudde okuguyiga then olwo no deliveringa ebyakabi. Kyekikola sho ennungi ne bannange Senior B ebintu byonna byokugamba dde ekikola sho ennungi of course gwe kennyini agikola olina okusooka n'oba nga sho eyo ogyagala.
n'osooka n'omanya bantu ki b'otunuulidde ku sheeyo kye tuyita target audience b'okolera bw'omala obamanya n'omanya bye baagala naawe ng'omuntu neweerwanako n'obiyiga oba n'obifuna n'obisembeza kumpi ku ggwe then n'oyiya delivery yaabyo bweyinza okufaanana ggwe engeri ki gy'ogenda obikolamu bibawa ku muzindaalo oba mu kamera ku tv okwokolera oba ku radio okwokola then ekyo nsuubira kifuula she ennungi n'ogenda okulaba nga audience yo etandise okulya ekyo kyokola ki kyogiwa nebeera nga kikonsuminga bulungi. That's what makes a great show. Wali obaddekaawo n'ofunamu okumalwamu amaanyi okuva eri omwagizi wo oba omuwulirizaawo? Kakati ebyo ebintu bibaddewo nnyo bituwangaliddemu oluusi n'owulira nga amaanyi gakuweddemu olw'ekigambo oli kyakugambye oba kino naddala kati social media eyo giraba tubeerako bangi nnyo oluusi omanyi nina kyemmanyi tulaba bino ebivulo batutegeka mbivulo ne batutimba ne tugenda egindi naye abantu abo bonna bola ababeeramu si nti buli omu aba yazze lwakuba akwagala mulimu ababeera bazze okukakasa jja alaba okyali mulamu tofanga nga ye bwe yali ayagala okitegeera kyova olaba nze abawagizi abo oluusi mbatya nze njagala nnyo mbaagala nnyo nga tulayo ku stage tuli mu bakolera naye nze mmala obbakolera njagala kubula bubuzi kuba nkimanyi si bonna nga bwe babeera mu audience olaba nga bawanika engalo nti baba bakwagala mulimu fayina baba bakwagala naye mulimu n'abatakwagala ng'oluusi bali mu nkambi ndala bwe ebyo bibeera naye nga okumalwamu amaanyi ebyo bya bulijjo ate era oluusi kyekitera nnyo tuzzaamu amaanyi oluusi oli asobola okukugamba akagambo notanyiga kunyiga n'ogenda ne weetereza oluusi ate bagamba ekintu ekiri negative aye n'onyiga bunyizi naawe oluusi obaako ekizibu naye oluusi omuntu asobola okukagamba n'ogenda n'oddayo mu nju yo ewebaka n'okalowoozaako n'omanya nti yakigambye for a reason kati gwe n'oddayo buzzi ne weeseetinga of course abantu abo bati ali nabo tuba tubaagala mu kali eno mwe tuli n'oyongera okwetereza omanyi buli lw'obeera mu mbeera nga bakujajjatta bujajjassi Mathias Walukagga alina oluyimba Mathias Walukagga alina oluyimba olupya lulimu ekigambo nti buli lw'olibeerawo nga bakuwaana ebyakulema olijja ddi okubitereeza kakati buli lw'obeerawo beezi nga bakujajjatta bujajjassi olemererwa okutereeza ebyakulema so nga ate era ffenna nze naawe n'oyo ali mu kulaba Sakata Vibes essaawa eno mu byokola ebyo ebiyitirivu mulimu ako akatagenda bulungi ngako keetaaga okutereeza kubanga tewali ali 100% perfect bwe kityo bwe kiri. Wali ebbanga lyomaze ku mpewo wali ofunyeyo omukubi w'essimu n'akumalamu amaanyi ng'oli ku mpewo butereevu mwana wattu ate mu ekyo mbadde wa mukisa nzijjukira lumu nali nkuwulirizaako ng'okyali mu Masaka yali oba Bodu Club Mix nsaba nga 9 ogw'ekiro nakuggwako bugubi nti ng'olina obubaka bw'oweereza naye kyeka nga waliwo omuntu oba yali ayogedde ekikyamu oba ekibi ku muntu oba waliwo abaali nga omanyaawo abagugulana kakati nze mbadde ekyo mwanattu ezzalawo eri ey'okumpewo mbadde sirifunangako nga liva mu mukubi wa ssimu wabula kyensinza okufuna ennyo naye ng'ate nze sikiina mu buzibu newankubadde mpulira abapresenters abalala tekibanyumira omukubi w'essimu okukuba n'akuyita erinnya eddala kati nze ate sikirina mu buzibu nsigala sikitwala nnyo nga nsonga sikitwala nnyo nti muzzalawu nze naddala nkifunye nnyo omukubi w'essimu n'akuba n'ampita Suuna Ben sikyewuunya sikirinaako mbeera yonna ya bubi kubanga Suuna Ben nze naye tuwangadde ebbanga ddene ate abantu abasinga obungi balowooza mbu tuli muntu omu kati nze era nze omuntu yenna wankubira essimu n'ampita Suuna Ben I don't mind waliwo n'omulalo yankubirako n'ampitako masiko era saakifaako kubanga bebamu be baganda baffe tuwangadde nabo mu mbeera emu b'endala kati nze mpulira nnyo ate ekyo ekintu kisumbuwa nnyo abapresenters abalala oli bamukubira essimu bamuyita erinnya eritali lye n'alwanalwana akitereereze wakiputing right naye nze mpulira nze tikindya I think kati gwe ekikyo kiri fine okuyita Suuna Ben okumpita Suuna Ben Suuna Ben teammate alinga wa Luganda saalinga wa Luganda okitegeera kati ate
for example singa bera of course ne suna mpulidde nnyo ng'amuyita Ambazira Tony era sebo waliyo n'abakyala eyo katulaba nange oli wakubeza nagamba maanyi ga mugongo of course kati nze nno kankubuulireko naye wati oli nakuba essimu kati nga ggwe nagamba ni mulodi kati nze kiri bwe kiti nze nina endowooza eri mu nze belief eri mu nze enzikiriza eri mu nze nti Senior B gwe bw'ojja n'oŋŋamba nti Mbazira Tony oli musiru sisobola kulwanira waawo nkukakase nga bwe ndi omugezi kubanga nkimanyi nti gwe bw'oŋŋamba mbu nze ndi musiru tekitegeeza mbu olwo nfuuse okitegeera nze mu bwongo bwange nkimanyi nti siri musiru kati gwe bw'okiŋŋamba nsobola n'okuwa smile ne ŋŋenda ni kati nze bw'ompita omuntu omulala ndowoozamu n'okulowooza nti obadde tokigenderedde ngezaako nnyo okukifuula simple saagala nnyo okukigaziya mbu binyiizizza nnyo of course tekinyiiza wabula ndowooza bulowooza neŋŋa nti kati kireka kiina kye kimmanja bw'abanga byaddala akigenderedde kumpita muntu gundi nange nina kulwanamu kakasa nti si nze oli wabula nze gundi okitegeera wabula ate nze kyesaagala kwe kulwanira waawo ku muzindaalo mbu nkipuutinge right bannange temuddamuze kumpita gundi nze yenze Mbazira Tony never nze nkimanyi tikintuuseeko nnyo naye emirundi emitono gye kintuuseeko ate nkirabye nnyo ku bapresenters abalala ebiseera ebisinga obungi bw'okisanga ng'obadde olina ku TV ng'olaba mulabe olaba ne face ekyuse kati abasinga obungi bakifunira mu perspective eno nti bakitwala ng'ezzalawu nti ayagadde kumpitamu oli gw'ayagala ennyo ekyo kiri mu bantu baffe bano betukola nabo bapresenters ba radio abama TV so bakifunira mu perception eyo naye nze mwattu tikindya tikintwala n'akamu tikintwala mu bakubi b'amasimu abo bennyini nga tukyabaliko katono ebbanga ly'obawuliridde ebbanga lye bakubidde amasimu ng'ogasseeko gano ge bakubira ku simu yo ne ge bakuba ku mpewo nsobe ki gye bali bakoze oba kintu ki kye bali bakoze n'olaba nga kiri fane naye nga bo tebakifaako abakubi b'amasimu to be honest omanyi naffe tuli bantu abali eno abali mu kamera abali mu zi radio abakola tuli bantu ekyo tukijjawo nti tuli bantu tulina ebitusanyula ne bitunyiiza kakati abakubi b'amasimu abo bambi balina bo oluusi bye bakola naye ate bw'otuula wansi n'ofumiitiriza n'olowoolereza ogenda okulaba nga ate nabo oluusi obanenya kitono kubanga tewaliyo ssomero litendeka abakubi b'amasimu abo okukuba masimu okitegeera ffe bino bye tukola tulina amasomero agabitendeka tubisomesa tubisomye kati tubisomesa olwaleero naye bo bambi tebalina gye babisomera kati oluusi bw'oba obanenya ate obanenya olekamu kyova olaba nti nze abakubi b'amasimu abo balina oluusi bye bakola nga bw'oddawo n'okirowoozaako kati nga bwano nga tubadde tuli mu kunyumya nga tusobola kinyumyako ng'ekinyiiza naye nga ku mpewo sobola kiraga nti kinyiiza kizinkuulako naye ngaddala ziba zikuuseeko n'owulira nga oyagala kuyita amasimu ogende omugwire naye ekimu ku bintu ebyo bye baali bakoze nze ekimu ku bintu byensinga okuwulira nga tikimpoomera newankubadde sina gwe nali ntabukidde ku mpewo be bakubi b'essimu abaagala okubeera nga buli kadde y'omu yakuba ku buli nsonga ejja mu ddiiro nga waali gy'amanyiiko gy'atamanyiiko gye yagoberedde gy'ataagoberedde gy'alinako points ez'okuteesaako gy'atalinaako points za kuteesaako nga yeye y'omu to an extent nti omukubi w'essimu osobola n'okutuuka omukwata eddoboozi kale ekyokumukwata eddoboozi teyandibadde ensonga asobola okuba mukubi wamme wa Lulango ku radio naye nga okimanyi nti buno obudde bwenkwata essimu agenda kuba gundi bwenkwata essimu buno obudde agenda kuba gundi so ekintu ekyo kitandika okulowoozesa abalala nti oluusi mwekobaana n'abo bo mukwatenga masimu gaabwe ez'abalala muzignoring ate oluusi ekitali kituufu kubanga jjukira radios ezisinga naddala eziri professional
nti n'essimu oluusi ekuba togiraba nnamba oyakabwase n'okwata epeesa n'ogiwa line wali n'obeera nga okola ki omukulu we bamuyita Saalongo Gerald Damulira akola mu newsroom bawuubireko kajjangu Saalongo gyebaleko musajja wa mutawaana oyo asoma eggulire alisaka akola obulango watabbu nnyo musajja wa Kabaka baweereza bwa Kabaka kakati okudda ku nsonga ko tubadde nekireetawo conflict y'abantu okulowooza nti biba byekobaane ekirala ekimu kubivaamu embeera eyo okuba nti abakubi bakuba nnyo essimu abakubi b'amasimu abo oluusi ekyo kiviiramu embeera eno gye ngenda okwogera nti oluusi abamu batuuka ne baagala balage ennyo abawuliriza abalala nti basukulumu mumanyiganye ennyo n'ebigenda mu maaso ku leediyo awo wammwe oba ku TV yammwe awo babimanyi be bamanya gundi gwe baagobye ne bamanya gundi gwe baasaze omusaala ne bamanya gundi akwana gundi ku TV kwe mukola oba ku leediyo kwe mukola so ebyo biva mu mbeera eyo okuba nti oluusi abakubi nga ayitiridde nnyo okubanga y'omu yakuba ebbanga lyonna bwe kitwe kibeera naye nga omukubi yali akusanzeeko oba yali akubidde ekisimu n'agamba wenkuba nkwata babyogera nnyo n'ayomba nga bwe mutamukwata ate ng'omukutta ali ku mpewo essaawa eyo then ekirala abakubi be bamu abo oluusi balina era kyebakola n'atuuka mu mbeera ey'okubeera nga ne bw'obanga obadde olina naye kyemwayogeddemukko gwe naye kubanga luusi nagambye bino byonna tubikola naye tusigala tuli bantu osobola okuba nga gwe senior B oli mukubi wange wa ssimu oliwo egindi naye nga off air tulina byetukwasaganya nze naawe luusi nagamba bw'olaba ye akataka ewammwe kandagirire njagala kukagula njagala kuzimbayo kati simply because nti olw'okuba mbu mumanyiganye n'akijja eno ku ssimu yange naye n'akireeta ne ku mpewo oluba okwata owange baziatone kiki ekiriwo ne musajja wo bakataka namulabye simanyi oba akasente onookasobola okitegeera ebyabadde ofa n'abireeta eno so kati kiva mu mbeera eyo ey'okugetinga familia okugetinga used to each other to one another ne kivaamu embeera eyo akataka kawaŋŋamba omusajja nabye naye oba akasente onookasobola nga tuli kumpe tuli mu show tuteesa ku CBS ogenda obakola show ki ku CBS ngenda kukola show bagiyita the Township Tunes. The Township Tunes okomeza Township Tunes mubali nga yali yadda era ebyo kakati gwe kyobamanya nti Ssaabasajja ayagala kuma radio ze nga ziri ku ntikko ebbanga lyonna kakati mu mbeera eyo n'asalawo n'agamba tulina okuteekamu element eno envubuka kyova olabanga n'ekigambo township mubali Township Tunes mubali gw'ekivubuka ogwo tulina okugukuba mu mbeera yaffe eri ate era envubuka non-stop music nga tukikuba mu mbeera yonna era sho eyo ya misana ssaawa 7 paka ssaawa 10 misana tukufu yep She egenda osooka okubanga ikola muikiringa eri misana nga ya mubali of course ya mutuntu twagala kukikola n'abalala bakoppeko bajja kukikopa of course bajja kukikopa naye nga tugenda kubeerako ku 89.2 the big 9.2 Emandu so the trigger we trigger nothing but the best music tugenda kubeeranga nga tukuba nina omwana omuwala gwe ngenda okukola naye sheeyo wali bamuyita Sophie Tebi so mujja kubanga mutufuna bulungi nnyo Sophie Tebi wange mbambi Sophie Tebi that is one Sophie wonderful so, simply get ready for the show the Township Tunes live on the big 9.2 Emandu so kubeera agenda kujjanga tugenda kusooka kukola nga 29 guno omwezi ogw'omusanvu so kati gwali mukulaba interview eno togiraba ate mugw'omwenda loganda ate so nga 29 tugenda okuyingiramu mu show ya Martin Oscar Kintu ku ssaawa eno eri ku mpewo ya the Big Brother radio show tugenda kufusinga in then after some actually that will go for a week then after that week then the coming week will be the 5th of August that will be the launch tubeere nga tukisaba okulula the Township Tunes mubali then on top of that kati nze ku Sunday ninayo share nayo ya mubali
Okay. Kumacha morning show lwe Sunday ku 89.2 wabadde show gye bayita Alive and Kicking. Ngendo kola show bagita Sunday Mega Max team Tonkoya kukuba mubali ero bimanyi tugenda kuba tugerera kumacha Sunday sawe mpaka sawa nya kumacha ejja kubanji kola bomu. Mubali era kuyisaako. Byonna tabu wali ku Chabasa kakati just mubeereyo bubeezi olubala matuluwambe. Amina nnyo. Oli omwana ali yakwegomba omwamagezi nga negomba kochi akatenji yava ku onegomba yava ali ku kamera bwali ku best jono ku Best FM nabirako ku buddu no kati anti ezo radio zombi zali zawamu. Best FM yali ya luzungu, radio buddu nga ya Luganda, but zonna zali under one umbrella, zonna zali under Buddu Media Group. Dwa kuba nti nze nali wa mukisa kubona baliyo nga ate nze zombi nzikolera nga ninako show ya novayo no je Kampala. Of course nezi je Kampala nga bwomanyi tuba tunonye kiddako abana baye ku magezi bakikola batyanga gwe wakikola no bibiri bye nasose ngamba gamba bino ebintu mu byonna kusooka kumanya kyoyagala kukyagala nowayo obudde okukiyiga bannange tulwana okuyiga emirimu omulimo gunyuma nnyo ng'ogumanyi ne mu interview yange yasooka nakyogerako omulimo gunyuma nnyo maanyi ga mugongo kamera eyo kuwoli bwona olwana n'oyongera ogiyiga ejja kunyumira olaba abantu batekamu amaanyi mangi naye nga gujjo nazaako bonaza kati nga tekitereera nga kiri fit so kulwana just kuyiga mulimo n'okwongera okusaba Katonda n'ateekawo omukisa guno mu ntambula zo kubanga of course bino byonna tubyogera bw'watabawo omukisa kiba kifu bw'oba ojja kikwasaganya n'okuba ne discipline nsonga nkulu nnyo manyi ebiseera ebisinga ddala eno field gye tuli abantu okubanga bakulaba ng'oli mu mataala omukono gugira ne guwaganyala ne gutambula gwali gugira guti ne guvenda bwe guti genda okulaba abakamaawo bakubiranga essimu emu n'ogikwata genda okulaba bazikuba missed calls 5 nga tosobola sebona kuzikwata n'okuziddamu nga tosobola so kati ate nze ebintu byessaagalira ddala era byebintu byesikoze nze essimu yange nga bwe nagikwata mu January bwe ngikwata mu Feb mu March mu April May June July August September December paka toyanza nnyo tulina ensonga egenda mu maaso wano mu Uganda ensonga ey'amaanyi nnyo ekyusiza embeera tolete bya Fresh Daddy tomwagala Fresh Daddy oba toyagala mazike kati oli mu kunsomola ngeeto biriita sina kinyera byogerako tonoonya mazike gwe nakati nga ina wano munsa bampeyo oli mwezike olyagaza ebyaddala mpayezike bwe linaakulya ebyaddala mpayezike bwe linaakulya no mpayezike ndeka mu kamera mbuuza ensonga endala va kumaga amagundi go amazike olwimba lwakabi nnyo oli mu interviewinga media personality tolooza mugenda kuntemaate yes bring out your view amazike sina kyengenda kugwogerako amazike gakola mu radio amazike gakola ku TV nze mbuuza ebintu ebiri mu layini y'emirimu gyaffe byemmanyi kyogamba towa Fresh Daddy mukisa mbasira tone kati kandise kadotandise jana kako bakasigala ebyo ebintu mbirina kateze drops just by the way kati nze drops twana muyimbi ki mu Uganda gwe sinako drops taliwo Fresh Kid impozi uyu ne Fresh nani Fresh Daddy agajawo manya drops zange nzirina gye zira kuba nti ntereka oluusi neŋŋaaka nze wummuzeemu njagala kuwulira ye ne gundi wile mukaabya drop ya wile mukaabya mbeera nazezo lwakuba n'ezimu nzerekereza bwerekereza nga ndaba tezirina bulungi vibe naye nga nzirina nina drop ya wile mukaabya gye yankolera nze kyali mahi ndi wano nembazira tone n'amala nangira ati nange wile mukaabya oli mukkiriza awedde emirimu by the way naliko n'omuweereza
Mchaki ki? Mukereziya Bugabire waka. Ne kusaza. Kati no kankubuulireko. Olaba ono Bishop John Baptist Kagwago eyakawumula Masaka wafe Masaka Diocese. Namuweerezako mu misa. Olimba. Mu misa 2 ez'enjawulo. Nze nali muweereza mu kereziya. N'ogwirawa? Saagwa. Nakati olaba olwaleero. Era bwe nfuna omukisa by the way. Leero ngenda kugendako e Masaka. Ku weekend ngenda kubeeramu. Nja kufuna emisa emumpeereze. Newa oda nkyagijjukira. Omanyisa bamala bisomesa ebyo. Okuweereza kukola ki? Okuweereza mu misa. Kati wuliriza. Okusitula obubbo. Twakali obubbo. Kati yogera nno. Wamma alimu okutulaba ku Sakata Vibes. Omanyi mu kereziya bwe tuba tusoma emisa. Waliwo be bayita abaweereza. Ababeera wali abayamba ku faado oyo abali mu kusoma emisa. Kati bamanyemu abatuseera obugaati ne vinnyo. Wapaza obutini naye nabukekereza muletange bidomola. Sabo omuntu obwo bwe nasooka okugendayo mugundi nabulya. Nga nakayiga ko wali emigaati gy'abaana. Omwami tebagiyita migaati, bazita hostia. Oli eddiini ekulukuta. Kuzungu. Mu Luganda tugiyita hostia. Oli serious? Hostia. Kati zi hostia ezo omwami yanjigiriza okuweereza bamitanga Muzeeyi Kiraale. Muzeeyi Kiraale oyo birono kali byennyini abantu badde tebabima. Genda mu maaso. Omwami oyo gyali Bugabire akyali mulamu. Bugabire waffe. Kati kumanyi wategekangayo nnyo ebivule. Bugabire ngolangayo nnyo. Bugabire nze ndi kika kya muntu bwati. Nze ewaka njogerayo nnyo nga ndi ku muzindaalo. Kati ebiseera ebisinga buli amanye ekigambo Mbazira Tony amanye ekigambo Bugabire. Oli nawe batamanyi ebyaddala naye ekigambo kyakimanyi. Nze omukwabo. Kati Bugabire nali nga omanyi nze twakulira ewaka eddiini weeri ebyaddala. Era nze eddiini mwerirwa kuba tolabe kinti tuwangalira mu mbeera ng'abantu batwogerako ng'abo bayaaye abo badongo kitegeera layini yaffe n'endongo automatically ofuuka muyaaye naye eddiini waka yaliwo era nakati weeri nange ng'omuntu olina mweri lwakuba nti nga bw'omanyi oluusi osobola oginoonya n'ekubula ku nze naye nga mweri ne sapule zange mba nazo muno yoba eriwa kaakati eri mmotoka nzirukidde gwagitaddeyo vuddeyo nenjiraba kakati nayagala nnyo omanyi nze nali ngenda kusoma bufaada olwamala omanyi bino ebintu bingi nebiri binna byokuggusa okwogera naye nedda Saalemu fiirwa bikazi nali nedda sigose ekyo ekyannemesa taata ne maama tebaali bagatte kiyo ensonga yo kati wali kintu kusoma abafaza nga bazadde sibagatte nnyoko n'ekitaawo balina kuba bagatte bataba bagatte oba owoomye munnange ebyobufaada bwe bigaana ne ŋŋamba kanfundirize wakiri obuweereza era ne mbufundiriza Mami Kiraale nantraining awo zaali wiikisi nga 3 ne ngenda ku kituuti nempeereza emmisa n'emmisa eyasooka kye nakola zibositiya nali nenazaako nnaku bulijjo nga ndaba tuwakamukamu nabuyoola akabandaali nga bwekati nembuteekayo mu kamwa nembugaaya ne bugaana nenywerako eviini nokulira nga ntandisa okugiramu bwe nti nagenda ku kituuti nga siri bulungi naye oba obuntu buba buki obuki oba okunywa hostia bazita hostia ati buba buki telekotestinga ngaki bulinganga nga bwolaba omugaati bubanga bwolaba omugaati naye nga bo baba bukaza bubanga definitely naye nga temuba nnyo na testi y'amaanyi bw'okateeka mukama neggwe oli wa ddiini ki tolyanga ku hostia saasembera abakafiiri bano si kyekyo so byebyo naye nga bwomanyi bwe nayongera okukulaakulaawo okusoma kuwedde tutandise bino nabiri kugenda nse tusaasaanyaawo ndudde okuweereza ku mmisa naye nulungi agenda mpeerezeemu sizo oli musajja mukkiriza ndi musajja mukatuliki webale nnyo webale ddala kola bya sapuli byannemu tofaayo pasita Bujingo ate mukatuliki nze twogere ku byeddiini y'ekikatuliki tuli ku ddiini tuli ku gospel
ate by the way bwoba ogamba bya ddiini bo bennyini bagamba obulokole si ddiini kati tuveeyo. Ng'ani agamba abalokole ki kyebakola kyusa interview vaayo eyo tugende ku nsonga endala. ezo ensonga sebo zenyenye zeyogoomya eggwanga bujingo talina ddiini tebagane abalokole si ddiini. Of course kati lwaki twogerako eddiini zaffe ffe abakatuliki abayisiraamu n'eddiini endala zonna kati bali baleke. Okimanya abalokole babayitamu abakatuliki mugende mulokoke anti tuve mu ddiini. Eddiini kibuzo kirungi nnyo. What said Dean? Eddiini is Eden. Senior bit tuve mu ddiini. Siri specialist mu bya ddiini. Nkubuuza ng'omukkiriza. Nkubuuza nga specialist. Ndi musajja mu katuliki. Obukatuliki nzikiriza egoberera Yesu Kristo Bikira Maria n'ebirala ebitambulira mu layini eyo. Kale era ffe tukwesonyiye tukutadde. Kete mumbuuza bintu bya bujingo. Wali wakajja Mulange bintu bingi byewali tonayiga oba byewali totwalanga kikulu bipya ki byosanze wano? Of course byensanze wano mu Bulange, of course abantu abapya, faces empya, emikwano emipya, and n'abantu abamu oluusi bitwawuliranga obuwulizi si bonna nti mbadde mbamanyi physically. Ate nabo si nti badde bamanyi physically bonna, though waliwo abadde bamanyira nange waliwo bembadde nkola ki bembadde mmanyi naye waliwo bembadde simanyi nga tusisinkanidde wano ensi tugasse nga tulina okuweereza. Kale toyanza nnyo toyanzege abala basakata vibes tusobola kusokawo awo pozi ng'onaayo akataleke sina katalekeka just era kukubiriza abantu kuwuliriza radio za Ssaabasajja zonna, kulaba TV ya Ssaabasajja eya BBS Telefina, kuwuliriza radio zaffe zombi 88 katonyeze 8 y'obujjajja nakweyunga ku keto. Of course ati kati ataawo oba okitegeera keto ejjudde okitegeera. So ensonga bazwe ziri enteekateeka zonna buli kimu kiriya Kyabasa Manduso wali eri misana 7 paka 10 ne ku Sunday ku macha nze yenze mbazira tone no bagita sakata vibes no wakabi DJ Senior B the remix wizard. We sign out manyi ga mugongo simanyi obeyonjogera obalugero linnya manyi ga mugongo gegayambako ng'olinya ekitanda webake eyo gyolaze anti alikali bwoto ina manyi ga mugongo wala mpe ekitanda no webake manyi ga mugongo kuyimirira n'okutambula. Of course manyi ga mugongo neba salamu alaykum sakata vibes sakata